Butereva webali kubanga hawekumire ku BBS Telefina olutimbe lwa Ssaabasajja Kabaka era olutimbe gaggadde tuntu lino era nga nkubuuzaako nenkulamusaako nenyongera okusasiramu abalina obukosefu abalumizibwa ate nensanyukirwamu nammwe abalina obulya muli ag'essanyu sharinga birthdays, birth months, wiki amwena abalina ebyessanyu byemusuubira era byemulubirira okubanga mutukako nammwe tubagamba nti tubagaliza birungi byereera. Rafati Musoke gemanya gange program tuba tutuuse n'olutindo mutuntu lino tubereko byetulaba ebyenjawulo naffe kasatu bakube tuziga nga tugatika tubakuleetere babeereko oba oliawo bakulungamya mu nsonga ez'ebyenfuna ez'ebyenkulaakulana n'obulamu nga bulina okuba nga butambula. Nakola tuliba naffe aba YPA nga bulijjo twagala kubanga tutuukako gye bali sebo mufuuse ensonga mu kibuga mufuuse ensonga mu ggwanga bantu balaba embuzi oliba natuwa mannya ga mbuzi mannya gakyuka dda bantu mbawadde obugagga obutagambika mulimu guno kigambo kya mbuzi buza kubalabye baffe sebo bannaffe mwenna abali abatuwuliriza era abatulaba mu kaseera kano ssaawa zino ez'omutuntu manyi bannange mwenna waliyo abakola kati naye nga batwegesa amaaso. Ndi wano nga Cyrus Musese nze assistant regional director owa tundu lino ebendo lyaffe Masekati wano nga nzize n'ensonga nti ffe abantu nga bulijjo teri muntu ali awo n'alaba nga talina kizibu. Ekyo kimanyi si kyangu kubeera awo okusanga omuntu nga yagamba nze sina bizibu wali watera okuga nti nze nasigala kwebaza bwebaza naye nakyo kiba kivudde wala ate ndowooza nga tokirowoozezaako nnyo kubanga n'omukulu akyatusaba akalulu ennaku zino esebo kaakati nga nkugamba bwe nti wadde tulina ebizibu naye tokkiriza kizibu kubeera nga kifuuka omuziziko ku ebyo ebigendererwa byo oba ebirooto byo. Kati olina okukaddamu omuntu akawulira njagala oleme kutwala nti ekizibu kyekikulu ennyo. Njagala ogambe nti ekizibu saagala kibeere muziziko ku kirooto kyange. Nina bye mbadde ndubirira okukola makatikati awo ofunyemu okusoomoozebwa olw'essuubi niriggwerayo ddala n'ogamba nti nze sijja kukola ki sijja kubaako kyeyuza ebyange byakoma nedda njagala olowooze bw'oti. Ffe tukkiriza bwe tuti nti buli muntu alina ekizibu naye gwe ekizibu kyo kiri ki weefumiitirize ku kizibu kyo then olyoka omanye nti toli wekka waliwo abantu abaliwo nga basobola okukuyambako okuva mu kizibu ekyo. Katugeze essaawa zino zetwogereramu abaana sibakawummula naye guno omwezi gwennyini ate bagenda kuddayo era kati ebirowoozebwa ebiri ku mimwa gy'abantu kubeera zizizaayo nti abaana weetegese otya kanaffe kyetukugamba weetegeka otya ekizibu kya sukulu fees kimenya buli muntu okiraba era kati gwobanja essaawa zino omwezi tegwaweddeko omwezi gwaweddeko naye kati waba talinakusasula era mufakiti sooka omulekemu omusajja yeetegeke oba omukyala yeetegeke atwale abaana mu ssomero naddala bw'abeera nga teyeeteekateeka mu ngeri ffe ate aba Youth Platform Africa gye tuva nti twateekawo embeera nti omwana osobola omuteekerateekera just n'embuzi bbiri oba embuzi ttaano okusinziira wa wayimiridde oba embuzi 10 oba embuzi 15 n'ogamba kantandike n'ezo naye tukuteerawo omukisa nti ffe twakuteerawo omukisa nti n'owembuzi emu akola ki kati katugeze mukulu gwe nti singa okyalowooza ku mwana gwolowooza otandise okuteekateeka omusajja alina ebirowoozo eby'amaanyi nteekateeka omwana wange njagala agende okutuuka mu P1 nga mutadde ali ku auto kakati oyo YPA yemukwatako gwe oba otegese bulungi ennaku zino actually ndoza kifuuse kizibu omusaala yekamala byonna abaana ke batunudde obulambo ke butunudde emmotoka ke butunudde buli gw'osuubiza kale nkubira akawo nga 2-3 awo nakyogerako wano nti ekigambo ky'omusaala bannange muleme kukyesibako ekigambo ky'omusaala kiri bwe kiti omusajja omu mukulu naye yafa
naye yayogera ekigambo buli kaseera nze makirowoozaako yagamba bw'obanga olowoleza ku musaala gwokka ebirowoozo bwe bibanga bya nkoko fakiti ebiseera ebisinga nti wiiki esooka bw'obanga olowoleza mu musaala awo ogera nokyacyanca n'olya nkoko n'okola otya wiiki eyokubiri oba otandisa okulya amagi kubanga omusaala gukoze eki gwo teguli continuous nti banaguleeta buli dakiika naye wiiki eyokusatu wiiki eyokusatu oba otandisa okulya ng'enkoko esooka olya nkoko eyokubiri olya amagi eyokusatu nolya ng'enkoko eyokuna notandika okwetolola ng'enkoko eyo tuveeyo mbadde nkugamba buli muntu alina ekizibu twogedde kuwa ekizibu nga kya school fees naye kati waliwo alina ekizibu nga naye kya musaala agutema afunye n'olupapula luno oluwanvu layini esooka taddeko lenti layini eyokubiri ekyokulya layini eyokusatu fiizi z'abaana kati newajja wabeerawo ate n'omulala nga ye obwavu bwamufuukira ekigambo bateri muntu atabaddeeko mwavu omanye obwavu bwe buluma obwavu buluma naye tugenda ne tujja wano ne twogera ne bagamba bannange waliwo ebintu ebisoboka waliwo ebintu gwe bitasobola ng'omuntu naye ate waliwo ebintu ebisoboka singa okwataganye ne bantu banno awo fe wetuviirayo nga aba YPA Youth Platform Africa gwe munafe atuwuliriza omulundi ogusooka tusangibwa wano nno ku Lubaga Road wakayita ku nkulungo ya Kabaka okirira ku katono nnyo tuyamba abantu okubannyonnyola nti obwavu mpologoma bw'otolerwa nakeekola ki ekulya era bw'obanga weegasse naffe tukuwa amagezi nti osobola okwegatta ne ttiimu emaze okukola risaaki mu bintu ebirabika nti bye bireeta obwavu ate bwe tukunnyonnyola tukugamba aweeweeyo bagamba nkwatiraako tebukola ki tebufuuka bumbola naye ate munno bw'olaba munnakwatirako mufakiti lwe mbadde njagala okuleeta bw'olaba munnakwatirako naawe okola ki ofunvira singa olaba omuntu akabirako naawe okola ki okaabira ddala tukugamba tulina projects ezisobola okujja mu bwavu projekiti ey'enjuki projekiti ey'akasooli projekiti ojja kunteerabiza nyina wenjagala ontuuse ndi Arafat ndi ku BBC Telefina ndaba programu egenda mu maaso ndabye ba YPA bajja abantu mu baavu njagala onnyonnyole mbeegattako ntya neetaagisa kinaki ekyokubiri biki bye mugenda okunnyambako nalabako embuzi nalabako emizinga gy'enjuki ettaka nkya kuntemeretemeremukko kati omanyifu abalabi buli kaseera beyongera bweyongeza mu butuufu mu bumpimpi YPA bw'oyagala okugyegattako kwata jesse emitwalo 25 bw'omala okukwata emitwalo 25 olina endagamuntu nti njirina tambula nabyo bulembwe naye mu mutwe teekamu nti ŋŋenda ku YPA naye ani singa mbadde nga siriiwo ani ayinza okubeera mu projekiti yange bwe mbanga nyingidde neetaddeyo okwewa muguni mu YPA next of kin oyo naye beera naye omuntu oyo gwe weesiga asobola okubeera omwana asobola okubeera muganda wo asobola okubeera balo oba asobola okubeera mukyala wo ne girlfriend abo nabo kasitoba nga omwesiga olina okwegenderezamu bw'oba nga olonda omuntu afaanana bw'ati ate okubanga waki nga wankizo kati ekyo ng'okimaze tandika okulowooza kiki kye ŋŋenda okusigamu mu ezo projects zeboogedde bw'omala okuzirondamu kiki ekiddako ekizibu abantu kye basinga okuba nakyo twogedde ku kyebizibu kyakusalawo tolaba nga ondaba kati essaawa eno ompuliriza ne bwe njogera nyinza okwogera ebirungi nnyo n'obikakasa nti banda ekyo nkitegedde naye bw'otuuka okusalawo ate n'osalawo bubi omanyi nti okusalawo bubi si kirungi ekyo nakyo kizibu olutalo olusinga lubeera mu kusalawo kankugereze tuli wano oyogera ne mwami Musisi Cyrus oyogera n'omwami omulala kaakati mwami Musisi n'akugamba nti nkubuulire wano weewali amagezi obwavu bukulumye teeka mu mbuzi kwata emitwalo 75 genda weegulireyo embuzi embuzi eyo esobola okusomesa omwana wo nemutuusa ku university omulala naga nti nenkugamba nti bw'obanga
otaddeyo eka ya kasooli emu esobola okuwa akakadde kamu n'emitwalo aga 3 oluvannyuma lw'emyezi emeka 6 kaakati gwe bw'omala okuwuliriza ebino kituufu ate n'okikakasa nti kituufu n'ojja ova wano n'ogenda ate n'obuuza omwami oli golaba atudde eri wama bano bakola batya kyokka oli akubulidde ekituufu kati oli akugamba ki atabikoze okuvaawo n'ogenda bugenzi ku ofiisi kyangu ziku ofiisi tukunnyonnyole tukugambye nti ekintu kino kikola bwe kiti kakati nno esebo waliwo akawuzeemu era kenjagala onyongera okuzikaatiriza mumifa abaganda amaaso gaffe gali mu ngalo gabeera wano njagala mu second season esigadde ntonotono dashiika oddemu zompisizeemu ng'atannajja ku tv oŋŋambye nti gwe ayagala okulunda embuzi oyina kukola booti ne booti ogula embuzi ofunamu kino ndowooza kekali akamuge okatwala omuntu okubuuzabuuza buli gwasanze kikola tuba tulina okikkaatirizaamu katono tusembeyo n'ekyo ndowooza abantu balagirye bulungi nkugamba bwenti nti bw'obanga ozze kugula mbuzi embuzi eyo emu gy'oguze oluvannyuma lw'emyaka 3 ojja kulaba nga yeekubisizaamu emirundi emirala emeka 3 kaakati egyo gikutwale nti oba nateekamu emitwalo zange 75 ne ssente zange zijja kuba zeekubisizaamu emirundi emeka 3 bwe mba nagula eka ya kasooli eyo nayo neŋŋamba nti si kugigula naye kugipangisa ngipangisizza miliyoni kati eri ku miliyoni 3.7 ika naye okole contract ya myaka 3 bw'okola contract ya myaka 3 nti buli myezi 6 nja kuba nga nfuna akakadde kamu n'emitwalo 3 ekitegeeza tunagenda okumalayo season nga gwoli miliyoni 7.8 wateekamu 3 n'emitwalo 7 kiba kitegeeza nti obukadde 4 n'emitwalo 10 ago magoba kakati tugende mu njuki omuntu ow'enjuki kati gwe oba oyagala okufuuka landiroodi tandikira wano kwata omuzinga gumu kakadde kamu n'ekitundu olw'okoza omuzigo ogwo gujja kuba gukusasulanga emitwalo 10 buli mwezi oluvannyuma lw'okulindiriramu ebbanga lya mwaka gumu n'emyezi 3 kati ate ffe tukusasule emyaka 4 miramba oli ku magoba emyezi 24 okitegeera kati awo kati njagala mmatize omuntu ali eyo nti ebizibu tubirina olusozi olumanyi lubeerako waggulu katiipu batukayita mu luzungu twandibali tukayita kapiiki akasongezo akasembayo waggulu buli kizibu kirina ekkomo ne bwe kiba kigenze waggulu kitya ne kikunyiga kitya kibako limiti jjukira akaseera ka covid gwe twali wano kanyiga abantu naye abamu kabaleka baliko enkovu naye waliwo abaakasanyukiramu bo ne baga nti ayi mukama katonda wange singa ekintu kino kikola ki ekitegeeza nti buli kizibu kirina ebirungi naki n'ebibi emmese ogijjukira mu kaseera aka covid bagireetako wano ndowooza naye nga jjidde ku ssente mpitirivu eno bagireeta oba ziri mu kuzaala siddamu nga mukulira nno bizifaako naye kati gwe mmese okuyingirira ewuwo okimanyi nti olabira ddala golebera ekintu enzo yange ba yavuddeyo ddaawo nzijala kuba nkube kati waliwo abaali bagifunamu ki omukisa so ne bw'obanga okkiridde wansi mu kiwonvu waliwo era wansi we kikoma ekiwonvu nakyo kirina bwe kikola ki ekitegeeza nti ebizibu bino si byankomeredde tubyaŋŋange tobiteekawo ng'ekizibu ekigambisa nti nze bannange sigenda kusiga bw'otandika okuteekayo sente zo mu kibiina ekya YPA njagala nkutegeeza goba otuuse ku buwanguzi ate nakitegeera ku luno banaye njagala okitegeera tulina olunaku waliwo manyi baga nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo tulina olunaku lwa 14 kati nkutwala mu mwezi ogwa September gwetuyingidde kati olwaleero nti ng'ennaku z'omwezi 14 tugenda kulambula ku faamu abo bannaffe bo abasigedda era abakitegeera tugenda kubatwala abo bo bajja kugenda ku mitwalo 6 naye gwe bw'obanga oli gwe gusooka weekwatira emitwalo 10 naawe ojja olabeko osooka olabeko
then olyoka okomye kubanga abantu bwe batyo bagamba nti nze bwe mba sinnaba kulabako ebintu tebinnaba kutereera nedda nkusaba olunaku olwokoleki kubanga nakati MD waffe ataddewo embeera nti bw'ojja essaawa zino ng'oyagala kubeera membership agikusasulidde kati okutuuka nga Friday kati gwena Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo.